The Newsroom, where untold story is revealed. Nze saawa eno njagala kukwatagana na lawyer wange kutwala MTN mu court. Nga kye kijintwaza mu court kugula data wange wa bay ad. Yes. Ne banzijako ennaku zonna ze banzigyeko nga sikola nga sina kyenkola without any notification. Nti nze singa nina ebintu byange nga nabijjayo nga nabikola mu budde obutuufu. We mulugunyiza bwerere kuleka nga Uganda gy'olimu gy'otamanyi. Uganda wano we tubeera nga buli kitongole kikola okusinziira ku order ebeereze. Waliwo omwana omu ku radio yagwenkubidde n'angamba ndi mu kunoonya w'empito tuuka mpereza abantu naye bwe babasanga babiri oba basatu bwe batabakuba babayoola. Twakuba n'ekyennaku kye tulina tinababaka ba palamenti be tulonda bayala. Yalinga kwota pini eyingira naki Nannyondo eva namu Nannyondo. Ennyondo yabalemofuna. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Buterevu kwaniriza nate ku Focus TV ne ku Beyond the Newsroom wonna wosinzira okulaba video eno. Thank you so much yolimu okupanga olaba omuna Uganda nkimanyi bulungi mwakamaliriza okulonda era tukkiriza nti yonna gy'osinzidde ggwe muna Uganda alaba gyewalondedde akaluluko gye wakasuulidde era omanyi bulungi ki ekigenda maaso bye wasuubira. ke kaseera buli muntu eyasiga okukungula. Bangi abaasiga amanyi okubeera nga wasiga bijanjaalo ogenda okukungula osangamu omusiri gw'emmwanyi oba teweesiimye bw'oba osanze gwa mmwanyi naye ez'okudda gye wasimba ebijanjaalo nga seraali eyo. agamba kidini ndi bulungi Addo ogamba otya? naffe mwe tuli obulamu bugamba ki? Tuli awo wano kino kye boogera nti tuli mu nsiko. Omanyi waliwo ebintu nze bye neewuunya. Omusajja okuva nga ennaku z'omwezi zaali 13 was it bwe yatemako amaaso yes nga 13. Anyway Munnayuganda ali eyo atulaba oba embeera emuyisizza etya ey'okubeera offline. Akaseera ke tumaze we nakakasirizza nti essimu yange kutaba data sirina kyenjeetaaza. Nze nali simanyi nti simu yange emala ennaku 3 ng'ejjudde. nga eri mu 10. Neesalako nedda mu 98 neekubuuza owange lwaki tondeka. N'otuuka mu ssa kati jjukira nze nnyina kano akasimu akatono. In fact nagikasuka n'eyo mu kasero. Ennene n'ogyesonyiwa. Sirina ate kati ngikozesa eki. Engeri gy'erimu ennamba z'abantu nga ziri ku mail kyekyazigisigaza. Ogenda n'osikayokko. Naye era nga kamapeesa kakimalanga wano we nategeeredde nti ebintu by'ensi bitumazaamu bwereere. Tubeerawo mu nsi muno nga tomanyi kiki ekitegeeza nga internet ogirina naye nakakasizza nti osobola okubeerawo ku nsi kuno ng'olinga nga wenkana n'oba katugeze omufu otya kubanga nakakasizza nti nno omuntu obeera mu ggwanga lyo naye nga tomanyi bisukka w'olaba. Tutuuse ne ku TV nga TV updates zituwa za audio. Omanye kitegeeza tukatogereko n'eddeni ali side z'ekyankwanza atuulire ki ekiriwo nga bakuteekerako ekifaananyi ku screen half ne mu studio
Deni yanditulaze embeera nga bwere ng'atunyumiza ate mu kutunyumiza nga tuwulira audio. Isn't that what we call a dark world? Nebuuza kati balipoota bano mwe bagenzi mu kasuka mu buli bitundu bo balina mugaso ki? Babawadde sina recorder badde basimu ate recording obiteeke zibadde simu ate kati to make matters worse singa otunnyonnyola awendi wano mutuba saidi z'ekyankwanzi waliwo babiri bakubiddwa sebo katukuddire katono nnyo tugenda kuddira tebakkiriza kumanya bakubiddwawo. Ndi wano mu kiboga mu tawuni naye waliwo ofiisa gwe batemyeko kaakati gwe sebo tugenda kuddira katono nnyo beera safe. Kati kyekika kya media kyetusigazza ate nga yeyino tuwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Anyway, eyo ye Uganda yaffe olunaku olwaleero wetulizedde ndiizi wano ne Ade ku Focus TV yange then ne Beyond the Newsroom na buli wamu oba otulabidde tubeebaza nnyo ne tubakulizaayo mu kulonda. Yes. Wonna vidiyo eno bwekusanze oba lunaku ki I don't know naye katusuubire nti muli bulungi eyo. Ade olugendo luno olw'obutabaako intaneti buli omu alunyumya bubwe. Buli omu alunyumya bubwe. Nze natuuse nzigambye natuuse waliwo ebintu binatuuse nenkakasa. Ntuuka okuva mu kibuga lwali nga 14 zaali ssaawa nga 10 ne ŋŋamba kantambulemu obwo buseera nfuna ssente noonya ewantu wensobola ofunira ka cash ntambuleko ne ka cash muki nonsawo walayi yamu nga buli omu agamba sirina option. Lwaki tewankubira ne nkubuulira ekituufu nti mobile money baaziggyeko dda? Wandituwaddeyo omukisa noga kale tokkirizibwa kusukka ku ssente bweziti katugeze naye twatuuse ku extent nga olina ssente zo ku ssimu naye nga tezikugasa ate era n'Abannayuganda nabo nyinza obba nenyaamu bwe manyina service gye neetaaga ewuwo ssente zino lwaki tuzizanyisa ku oba gye bayita e-service zijje ewuwo ompe kyenjagala tutambule. Kati ng'Omunnayuganda akugamba nze ebyo sibyagala funa ssente woozifunye ozimpe. Ati Uganda ensi yaffe nkotogere Adde bw'otunuuliramu kati like e-service yesinga okukola Kenya wano era Kenya bw'oba olina ssente mu ngalo obanga atalina ssente zibanga zitalina mugaso kubanga era ojja twala wa boda akuvuge wano ne wali akugamba ensasule omugambe ezizinakuga sina change you send me the money naye ate ekitaliwa wano nti Uganda yo eba mu kwevuga ng'edda mabega kubanga Adde bwe weebuuzaamu keo okeera ku makya omukulu akulira UCC Nnyombi Tembo n'avayo n'ategeeza Bannayuganda internet sigenda kugijjako kuba teriyanga 3 days before 3 days before even a day before waliwo omukolo gwe yaliko oba gwali gwaki nayongera n'agamba internet tegenda kugibwako ebyo bye boogera be bamanyi gye babijja kuba sina yandagidde kujjako ki internet ate ye muntu y'omu tibanotifyinze yadde ba customer nze saawa eno njagala kukwatagana na lawyer wange kutwala MTN mu kooti nga ki ekigintwaza mu kooti kugula data wange wabbeeyi Adde yes. ne banzijjako ennaku zonna ze banzigyeko nga sikola nga sina kyenkola without any notification nti nze singa nina ebintu byange nga nabijjayo nga nabikola mu budde obutuufu naye nali manyi internet kweri bo ne banzijjako nga tebampadde eki notification. Kati kwegamba nabo bafuuse nga bw'olaba ab'amasannyalaze abaana oyo EDCL ejja omuntu tugeze wa bakery abekinze emigaati gye ne cakes ze ne bajjako amasannyalaze olunaku lulamba n'afiirwa miliyoni 10 olunaku lumu nga tebaagala kumanya. Bano abantu tulina obasuwe nga tubatwale mu kooti batusasule. Nedeni ekyo wemulugunyiza bwerere okuleka nga Uganda gy'olimu gy'otamanyi
Uganda wano we tubeera nga buli kitongole kikola okusinziira ku order ebeerezze. Order ezze, right? Naye gwe nga gwe service provider olesewo bakasitoma abo. Ate okimanyi nze service provider na receiving ekibaluwa ekyo ki notice gundi later kusawa nga mu 8 ekya UCC. Sanga mu 8 n'eddakiika 45 ekya UCC nesooka nkibuusa n'okiwayo n'eddakiika zokka kaswa kiri fake oba kiri fake. Ngenda okutunula ku exe handle yaabwe nga kituufu tekiriyo. Yes, tekyaliyo. Wabula nga tulina genda ku mikutu mirala. Emikutu emirala gy'oba okisanga. Then what is the purpose ya UCC okubeera n'emikutu gino okwalina okuyisiza information efaanana bw'ekyo? Facebook nga tekiriyo ku mikutu gyabwe, ne ngenda ku X nga tekiriiko, ne ngenda ku Instagram nga tekiriiko, ne mmanya birabika. Nange nasooka n'enkibuusaamu amaazi. Fake news nga bulijjo. Mba nkyali awo nga ndaba Next Media Konzo waaye eno keri nagondi simanya nga broadcasting biki. Kannoonyeeko ne kweriwa kuya N eno Nation Media. Ngenda olaba nga bakitaddeyo 3 minutes ago. Zino zeeyatero simanya biki tebannatusindikira ku message etulaga nti internet egenda kukola ki? Kugibwako. Era bwe bagitemako nga bannayuganda abamu bagenda ova gye bali otera ku WhatsApp nti ate nteeke ku ki? Eyo yensi mwe tuli. Kati waliwo n'akaseera ke twatuukamu bayisa 12 zennyini kuba bayisa order bayisa 12 niyo egenda kukola ki? Kuvaako. Naye batuwayo ka extra dakika zaliwa 16. Nze nalaba 6. Ezange zatuuka mu 10. Ne tugamba bye Uganda ebyo. Bye Uganda. Ye Uganda tebagenda bikola ki? Tebagenda bijjako. Naye bino byonna tubyogerako olw'ensonga nti Uganda y'ensi yaffe mwe tuzaaliddwa, mwe tukulidde, naye abantu baffe batwala ebitongole ebyonna ebituwa service bandizzeeko n'okujjukira consumer w'oyo customer wo gw'okola ki? Batulaze ekibogwe ekinene nnyo mu services zaabwe. Okuviira ddala ku UCC, companies nene telecom companies like Airtel ba service providers abo. Kubanga customer wo ye mukama wo oba olina omunotifyinga nga bukyali. Nti ennaku z'omwezi bwe ziti. Ne UCC kye yandikoze nga bwe yakola obulango buno oba owandiisa zi radio because etatugenda zijjako ne bakuba mawulire. Era bwe batyo bwe bandikoze ne balanga ne bagamba olunaku olw'enkya ku ssaawa bwe ziti internet egenda kuggibwako. Kubanga tukimanye essaawa y'olunaku olwaleero adde waliwo business nga zigudde lwa kuggyako internet. Very true. Very true. Waliwo omuntu nga ye adependinga ku internet. Nga gwe mulimu. Nnyo. Nagenze netunulamu waliwo mukwano gwange akola Uber. Era neti olwavaako we paba n'apaakinga ne mubuuza lwaki ate nkyalina omulimu nga guweddewo kuba teri ngeri ndala. Tulinamu bannaffe abasindika messages eza gundi abatakyalina mulimu ba Kantu Nation mwennyini. Kantu Nation okola akantu nga tolina wakasa. Nakulabira notifications ku ssaawa 11:35 mpaka ku 12. Mama simu yakolanga bwaitu ani Focus TV Viki exclusive Films exclusive Executive Media Kasuku Live MC Mera ngazi natuka nendowooza abaana content bamu kiki. breaking news zifuka breaking news. Naye byonna namanyirawo nti bannaye abasajja bano kituufu basobola bakyalina obuyinza bwabwe okukola buli kimu kye baagala okukola mu ggwanga lyattu Uganda. Then nze nasayinize adde siddamu kulonda. Dembe lya muntu nga gwe okulonda. Siddamu kulonda nga nkyali mu ggwanga lino. Ate tunafuna tutyo omukulembeze omulala nga tolonda.
bwe nnonda ne kizaaki kibako kikiyamba nti tusinziirako. Nedda bw'otunuulira kati nga disitulikiti y'Ekiboga eri gye baalangiridde omukyala nga baamusinze nga ne polling stations bwe yafunye obululu obutawera yadde 5 nga yafunye eri balangiridde birala ng'ate nzirayo nnonda. Abaana baabo bafudde ku ssaza ekiro ekyakeesa olunaku olwo lwe bamala okulonda lwennyini baakubye omwana amasasi ne bamutta. Ku makya bakedde ne bakuba omwana omulala awo ku luguudo olwokubiri amasasi. Amaanyi gavaawo agali eyo Kiboga? Ati muwala wa mukulu ki? General Salim Sale. Oyo muwala wa General Salim. Desire Muhooza nga ne mu kunoonya akalulu. Abatulaba si bigambo byange, genda onoonye ebigambo bya Ssenjobe Junior ku channel ya Beyond the Newsroom. Interview eyo nagikola nga bakava mu kamyufu k'NRM. Y'omu ku bakulira NRM mu Kiboga ng'abuuza General Sale kiki kye wayagaza Ekiboga okutuleeta otusibako muwala wo. Oyo muwala wa Sale yabadde mu lukano lwa Nekaya Christine wa Nobu. Naye olaba maama we yabeerako mu bitundu by'ekitabbo awo ku kanisa emu. Ewe yawangaalira awo bambi nga ayita mu mbeera yali embi ennyo nnyina. Kati bali mu kintu bagenze ne bawangula. Bamulangiridde nti yawangudde. Kaya naye bamubuzaawo teri amanyi gyali. Yazuuse oba bamulabye oba yeebuuzizzaawo. Byonna bikyali byambu. Ekisookera ddala munnatusaasira amawulire ge tukuwa gano tuli mu nsinga tuli mu mbu. Osooka ne wandijje clarification wali wati. Nazezaako kunoonya abaana b'amawulire abali eyo Kiboga. Kiboga. Naye nga n'agenda okukola obuweereza abantu agamba akuba kama mwana wange simanyi wakuyita we balaba babiri oba basatu mboko ate mbowaddewo ne kagundi akalala. Waliwo omwana omu ku leediyo yagwenkubidde n'aŋŋamba ndi mu kunoonya w'empita otuuka mpereza abantu naye bwe babasanga babiri oba basatu bwe batabakuba babayoola. Ng'agenda ku leediyo ng'agamba eri Ekiboga lyajjudde edda kati bwe bakwata babatwala Masindi. Eno temutuweereze eno tujjudde mutwaleko e Masindi. So that's where we are. Wabadde mu kalulu kano walonze. What was the what are some of the loopholes zewalabye bituli ki byewalabye ku polling stations nga mulonda? Ndowooza the major one nti abantu abali mu Kato corridor, yes, they are still ignorant, and many Ugandans are ignorant. But yeah, they don't know why they vote, and they don't understand the purpose of their vote and the value of it. No, they don't. Kuba oli atuuka ku ssaawa ero naga gundi yatuweerezaayo 10,000 mu akalulu mwalidde ennya za gundi n'omubuuza 10,000 ziri worth emyaka 5 gy'ogenda okulemberwa omuntu era nakubuuza ono gwe ngenda olonda mpadde ki nga tebamanyi nsonga lwaki nnonda na lwaki akalulu kange kika kazitowa na kiki kategeeza. Era olinga bwagamba bwemba sironza bwe tolonda President Museveni ogenda ani fe mutugobewa ne Uganda bagamba bwe balonda omuganda bwe balonda omukyoli bwe balonda mugisha muntu omugundi agenda tugoba fe batuzze Rwanda fe batuzze Congo fe batuzze Egindi. Omuntu wa China endowooza bwetyo ade nga yalina okusalawo omukulembeze eki nga tukyali mu bantu nga n'omuvubuka w'emyaka 3 alinga omukadde w'ekinana nga bamutwala akabokisi omugamba wano onyiga wano. Ako nakalabyeko polling station gye twalondedde oli najja bulungi muvubuka muto ali soba bulungi ne bagamba oyo tajja kusobola kulonda gundi muwerekere ne bakasika akapapula paka gye kasimba n'olaba nga anyiga oba paka wakati n'olaba nga anyiga. Enteekateeka ya isi wali wennyini mu ttambiro wali wabaddewo ko
okubuzaabuza wonna. Ya akakiiko k'ebyokulonda kalina ebintu bingi ebyokutereeza. Okugeza 1 tebasobola kuleeta biometric machines ezo obuma bwe baleese. Ekituufu nkakasa nga bwe buba bwakozeseddwa tebwawezezza bitundu 6 ku 100 ababukozesezza. Kozi twadde tugenda londa nga nkubira ab'ekibuga ne bangamba ffe buganye tukozesezza register. Nekubira ab'Emityana nti sawa 5 tetunabalonda ne tusazeewo katukozese eki. Oyo nno ng'akugamba agenti wa mubaka Mulamba. N'okubira ab'Ewakiso nti ebyo gasiya wamwe ffe twamuvuddeko. Kati bwe kibanga kyabadde awo kimanye bumanya nti kyabadde newalala. Nze polling station gye nalondeddeko abantu nga 2 kabawandudde ne kasooka kabateeka wabbali ng'ebinku mu biganye okugendamu. Kyokka nga kasikaninze akakonge. Ne muri register nga mwebali. Ne bamaliriza addayo naabe ddayo okuuta engalo zikuute mu ttaka olyoka ate ojje oteekeko. Ne Mukama Katonda ono. Kyokka nga bagamba nti basikaninga akapapula kano ka ballot paper nga tonnalonda. Kyokka ate era ne mu kubala ne baddamu ne bakasikaninga. Kati kye tubuuza akafu kaavuddewa within the process. Ekyo nakyo kyaleetedde okulwisaawo obululu okubanga baabubaze paka 6 Kati polling station yabadde erondebwako abantu 2,307 bo baabumazeeyo ddi batandika obbobala. Awo tuli ku isi. Isi obuba bunafu bwayo. Buba bunafu bwayo ku budget eyasabibwa okugula obuuma. Tebwali necessary. Tebwali necessary. Mwe muli n'ebibungeesibwa nga balaga imbu. Ebimu ku bibatunula nga bagamba ne register eno ng'erabika ng'ey'emabegako okusinziira ku biriwo kati. Betya. Nze mwatu nange nayeewuunyizza. 2014 nalinyowenga ID n'ekifaananyi ne kikyuka. Banzirizza akakonga kali kakafa 2024 I mean. Then 2025 n'enkyusa amannya. Nakyusa amannya na byonna. Wabula n'ekomyawo ebya 2 akafaananyi kenne ku bya 2016. Naye ng'ate wano mu process bakukubye ne bakulaba bakukwata amaaso. Mu myaka 2 egisembayo. Bakwata babalizaako kubaasamya. Byonna ebyo. Ndowooza ebyo ate bijja kukola mu 2031. Tukyali ku isi oba eyo Nila. Nila ne isi bali bati. Kaakati nina omukadde wange jjajjange. Nze sijjukira ddi lwe namulaba nga alonda. Yeegoba ne register z'okulonda tayagala abeemu. Yagamba akalulu kamutama. Yaleeta Museveni Kyaggwa ye yakola ekiki. Yagala twaleeta Museveni twamala. Kyaggwa nnonde ki? Era yakugamba nze nalaba akalulu ku Bobote wano keringeri gye kassa abantu. Nakyawa ki? Obululu n'ebibiina. Naye jjajja bamuleetedde akakonge. Era nga bamulaga nti mwali mu register ng'omulonzi. Awo. Okitegeera ade. Then yekirala. Sokogere ku bagenzi. Kati anti kyenkugambye nti oli yamala emyaka gyenkuzo otuukano nga talonda. Bw'aba ku register ate olwo omufu we yafa emyaka 4 emabega. Bonna mwebali. Then era loophole endala ya isi weeri. Ku babaka bano be bajjeemu ate ne basigala nga bali ku ballot paper. Mu Uganda tulina abantu abatamanyi ssoma naye ng'amanyi ekifaananyi. Era yagenze n'atiikinga Walukagga. Gwe walekako. Batulimba avaayo nno yeewaana nkakubye baali batugamba Walukagga bamujja kalulu mulabye kapapula muwadde Walukagga ziwaliwo yankubidde esimu n'agamba kyekyo omusajja wange muyisizzaamu mwali mugamba tali kalulu kowenzaani taata bamukomezaawo ambuleera jjo kwanze taataani Walukagga. Yalonze Walukagga we kwali kati ebyo byonna obinenyezaani biba bya mutesitesi. Bya mutesitesi.
lwaki process eno teyatambula mu bwangu nomanya abali nominated ne bava ku ki ku ballot paper ne wabula baleseeko okubuzaabuza abalonzi kyokka ke balonda kabakafunga bakatadde ku muntu ataliiko then n'ekirala ne weesanga nga balina polling stations zibatadde mu bifo ebiri already gazetted nga amateeka tegakkiriza bantu abamu okukola ki okuyingirayo obeera bw'ojja nga bagamba gw'otokkirizibwa wano tugeze batadde akagundi mu barakisi ogenda kugendayo era wano ab'Emityana badde mpulira nga beekokkola nti ekyasinze okukyusa akalulu ka Mityana South gundi polling station ey'omu barakisi yagenze okuvaayo nga President Museveni alina obululu 4 Kyagulanyi 0 ng'omubaka yabadde abisimbyeko NRM abukubye bonnono ng'afunyeewo kamu awo ne bagamba nti ate ffe ab'emawogola ffe wannamuga yatuuse essimu n'atukubira ab'egenti tuffe mwenna muveeyo sasi kati gwe mu nzikiza eno gye tubaddemu Ssekikubo engeri gy'abadde ng'akaaba amaziga ki ekyabadde erw'emiyaga ne lwa Sande isinga yo yakoze etyo protectinga Ssekikubo nga candidate waabwe oba Namuga badde akaabadde ezi ku makya n'olweggulo eyafiirwako n'omuwagizi we Mulamba awo ebyo byonna ogenda bitunuuliramu nga loopholes ez'akakiiko ka byokulonda zibadde mpitirivu ate nga are yet to discover a lot is coming kubanga internet buli lweddako bweti bingi ebijja nga bivaayo dani tusobola okulabawo okuwaaba n'ofuna obwenkanya kodudi bakwata footage bumulina ati kankugereze wano ate olaba akalulu k'ekibuga bwe mbulira mulamuzi ki asobola okugamba nti Kaya teyawangula bwe baba bakute DR forms ne bazitwala anti agent osigazaako eyiyo bwe bazikwata zonna ne bazikuŋŋanya zibalaga nti yewe twawangudde ekyabadde mu ggombolola y'Ekapekemu nga gwe ennyindo yo bwe batekweyimirira tolonda era embooko yo yanyoose akakonge bakazizza ku face bakutunulira naga gwe itawali deri nze bwe nalondedde babadde bagamba aba baganda nga bazze bangi abo tebagenda Wakyagwanyi era nga akakonge akuma bwe kawandula omuvubuka eri nga bakuba mu ngalo akimbwe mbweji ma tulina okuyigiriza Abannayuganda basomesa n'okwogera obategeeza nti akalulu tekaba ku mawanga tekaba ku ddiini oba nzikirizayo wabula it's all about serving Ugandans at large. Deni nga tumaliza video tetugenda giwavuya agala tumaliriza no tetugenda giwavuya nnya kyenjagala baneganya tuwe variety w'ensonga ez'enjawulo nga tumubatemeddemu yeah waliwo akantu kemba njagala okumentingeko bino nemira bimaze okubaawo nga wobiraba nti twatuse mu kaseera omubaka olw'eggulo musuze muwulira birala ebintu ne by'ovataaninga ku makya wano ne bikola ki ne bikyuka nsigira ku kifaananyi kya parliament egenda okulaninga parliament ye 12 egenda banzibu nnyo nnyini ddala. Tusuubire ki? Tusuubire NRM to dominate it egenda dominatinga nnyo era mu bino wammanga bye tugenda osuubira bye tugenda olabako waliwo bills ezigenda okuyita nga tezikubiddwa ku mukono amateeka agagenda oyita nga
funye okusoomozebwa nga bayisawo buyisa tewali bakuba ku mukono tewali bakuba ku mukono ya kubanga bw'otunuuliramuko NUP unless otherwise neweza ababaka ana neyinza obutaweza yadde ababaka 10 ebadde na 57 duli eyinza obutaweza ababaka 30 ku kiriwo essaawa y'olwaleero badde joyera n'omwana we Kakuuto nga ngamba Geoffrey Rutaaya bamulangirira leero mu ddakiika 4 ne balangiriramu ONRM kitegeeza nga naye ali bw'ati tetubitegeera ali bw'ati Herudamani Kapuuti mu Nakaseke eri Nakaseke naye efuuse ekirala kitegeeza buli muntu abadde vocal against government Semoju George Musisi najja era ku bye tufuna kati right now bakulaga nti opposition weesobodde okufuna ababaka ye Kampala naye nebbali baagala gigoberawo ddala okulaba nga beefunza n'okwezza ebitundu ebyo mu bulungi bills ziyitiŋŋane nga mazzi anti parliament etambulira ku majority minorities newe mufuluma tekibagaana yisa bill wajja kuvaayo ewaabwe omu oba waaki ye akole minority report ebine bwasigalamu babiri etteeka terigaana yisibwa adi kyokka ate amateeka nabakiwagula ba independence basobola okubeerawo ate ng'oyisa etteeka tekyetaaga parliament number 3/4 Uganda weeyimiridde awo era essaawa y'olunaku olwaleero saasira omuntu wo nga badde mu byobufuzi kikyazzaako ate naawe munnayuganda weesaasire otya ku biki ebijja nze ntera nnyo ogamba abantu nti temulowooza nti President Museveni musiru bwe mumusombera abantu abalaba nti musombye baki musombye basombe muleese obwana bw'essomero abulaba ne bwana afunayo obululu 5 ng'oli afunyewo 3 era ajja tegeera buno tebuvuddeyo obwo bulungi naye tukoze eki tuyiseewo ali omutima gwafa dda akyayagala ki ku nsi mubasanyusa unless mulonde babaka bammwe be bayinza obaamuko ku nsaba bayambeyo eri waggulu baveeyo twakuba n'ekyennaku kye tulina nti n'ababaka ba palamenti be tulonda bayala batya bayala take an example nze nagambye abantu abajaganye ennyo eyalonda gundi yabawa 2,000 omuntu agenda okuwa 2,000 ezo oba 4 kakitoko yagenze mu banka ne mwa miliyoni 5 ajazise mu kalulu ng'asabirira wangula bw'akyalako ku muzikiti ne mugamba muzikiti gwagala siiga langi n'agusiiga ab'ekkanisa nti ate enju y'omusumba tennazimbibwa ne basonda ne bali bwe bati ne mukama ba politicians mu kaseera ak'okulonda nabo bwe badde eri ne babagamba atuyisa tteeka lya mwanyi buli omu miliyoni 10 nga bakisiganda mbugwa ate gwe omulonzi emwanyi yeegendera ng'ali eri ku looni ng'omusajja wa looni amukubira akasimu nno abamu baba batega abeeno mukulu wa kasente nga kaluddeyo ng'enky sente ziri ku mmeeza ozigaana ne bw'oba ggwe olina kuzikwata eno waliwo akuwa eri wali akubanja nga yeefa kino Munnayuganda ekyo vula nagamba nti bwe bagira wali nagamba bugambi siyimba kayimba ka Bugembe mbwene eggulu
embu kati eggulu ng'olisiibula mbulikubira ebbaayi weeraba ogenze Magombe olina osalawo oli ludda wa kati ffe bannayuganda twasalawo nti tuzitowa kitole kya sabbuuni na haafu ya sukaali n'eccupa ya soda mu myaka 5 mirambo giwayo lwa ccupa ya soda. Oyinza okuba nga oyagala kuguza munnayuganda endowooza eri egamba nti tusunsulwengamu abalonda anti era ne bwe tunaabasunsula ne be tusunsulamu balyala be tuyita ba intellectuals bayala the elites bayala kubanga kankugereze kino gwe blog omuntu wa wansi wafunye sente mmeka kuze baagaba mu campaign yaziwedde gwe owa basubscriber 24,500 kakaaga wafuna ki tewali abali abanene bafuna mmeka mpitirivu why balina eddoboozi and they are easily compromised. Wabula ekikulu kyandibadde nti bannayuganda balina okuddayo ku drawing board bamanye amakulu g'okulonda kyeki kikyasoboka lwaki nnonda anti naye lwakuba nti omusajja omu yali ani like ali Dr. Lumumba oyo oba ye yagambako n'agamba nti ekirwadde kya Africa kimu butasoma era ebyo obugagga kyonna bw'oba oyagala okikweka n'okikuuma kikumire kiteeke mu buwandiike ekitegera ekintu ekyo nti munnayuganda singa omusomesa nga n'omutamiivu amanye amakulu g'akalulu naki kye kagenda okukola omubaka akola ki kansala akola ki meeya akola ki n'otaddira kansala musaba luguudo tujja banga tulina eggwanga erisinga okwesiimisa n'abakulembeze abalimu ensa kubanga tetujja kulimbibwa naye ng'okyali ku bino kubanga bonna agamba bannayuganda mukozesa amaanyi muveeyo tulwanirire akalulu kaffe they are so fearful balinga mpisi olugikanga ng'edduka they can't sajja yagamba najja nakwota pin enyondo ye alinga kwota pin eyingira naki nanyondo eva namu nanyondo enyondo yabalemofona yokwota pin yenywedde ne bw'oyiwako amazzi ebusi yakola ki alaba Focus TV ali ku Beyond the Newsroom. Thank you so much mubali nnyo okubanga mugoberera tubagambye nti tujja bafuniranga stories weziti tuwayamu ne Ankoden tulabe nga tulaba biki ebyo ebiri mu ggwanga lyattu Uganda biki ebyo by'oyinza okubuusa amaaso ate nga byankizo byonna tuba tubikuwa wano kubeera nti tutambulira wamu gwakola n'ogenda mu comment section no commentinga n'obaako by'ogattako oba by'otoolako kola kyamaanyi nnyo asharinga naawe kyokola kyamaanyi asubscribinga ate gwe okola kyamaanyi nnyo twasunga twongera okudduka speed n'olwadde tukumi wano mutukkirize tubeera tusinkana mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.